okulivinga obulamu obuli fake kyekintu abaana abasinga ab'e Kampala oba abawala abasinga ab'e Kampala kye basinga okutegeera. Naye ate in the end kye basinga okwerabira nti obulamu buno waliwo abo abantu ababa batuusaako okuba nti babulivinga, naye ate in the end bamaliriza nga balina embeera gye bagenzeemu ate nga bateekeddwa either okwesupporting oba okuteekawo embeera okulaba nti basobola okufuna ekyo kye basuubira according to their expectations than ekyo kiteekeddwa okubaweebwa. So wano tugenda kwogera ku Akoraje mukyala wa Victor Kamenyo. Yavuddeyo ng'agezaako okwogera ku media nti Victor Kamenyo talabirira mwana. Naye ate ekyasinze okwewunyisa abantu abasinga kwe kunnyonnyola nti buli kintu kye badde nga bakola ku internet, kumugulira mmotoka, kumukaabya, n'amuleetera ebimuli ebya ssente n'abikasuka, buli kintu kyonna kyonna kye yakola ku media, n'okuba nti ekya recent nti bamuleetera iPhone 17 ne bamuleeterako ne ssente empitirivu n'ebimuli iPhone 7 Zadala. Katongole. Thank you so much. Sichirabanga myaka gyempulidde. NSM kasubire singa ebyo mwana gyeyasiza mutabaniyo nza mwekula yagala nnyo orange oba esimu orange ekisamazikiga muzigo naye mbitirivu ekikigwe saa zijjayo nenzonya ekiki nzikotola etya yakudde ekimuli ekiki zaddala mwanatto ekiki katongozi ngobala kasisi kirabanga esimu 17 terabyte ekiki tejjulajjula teri kuyiwala kugira ekiki bannange kati bano banankola nambadde nkwatisa kale Zanze Akoraje wawe. What are you? My friend. Bannange bannamweze mbagamba ekintu kimu olunaku lwa leero njiza okuva mu relationships z'abaagalana muteebe kino ekimuli kyani muteebe nga sinnabagamba bamuwadde 1 million ne iPhone 17 Pro Max ega lwaki sibagamba anyways Victor Kamenyo, thank you so much for supporting me. Thank you, I'm so happy bumaddingana mukama bateremu omukisa mufune sente nzale n'abaana abalala tibuli kimu zaalinga stand so kyewuunyisa nga kiragira ddala nti lifestyle gye bajja balivinga bo bennyini ebeera just yakufeekinga bulamu naye nga ki ekibafeekingisa obulamu lwaki kubanga ekisooka baba baagala ensi ebalabe ku saidi y'abaserebu it is a lifestyle gwatali serebu what is it so kitegeeza agenda okumaliriza nga kati ali mu bulamu bw'omuyimbi by that time omuyimbi oyo ndooza yali yakubira akayimba Kamenyo ng'alaba celebrity at that time ndowooza omuwala yamulaba mu future n'alaba nga ebirooto bye byonna bisobola okutuukira naddala mu ono omusajja ogutali musanvu. However, the lifestyle y'omuwala ye nga ye gy'alivinga oba gy'ayagala ate omusajja essaawa zino agamba tasobola gy'afoodinga kwe kuba nti yasaitinze n'ebintu ebimu ku ngeri y'okulabiriramu omwana yadde yakatandika okusoma just mwezi nga gubowa mu weeks. Victor Kamenyo yavuddeyo okugezaako tunnyonnyola ssente mmeka
omukyala ze yeetaaga nga just okugenda obugenzi transport ye kugenda okusoma yeetaaga emitwalo 4 ejja buli lunaku ejja Uber. Omwana okusoma buli lunaku asomera omutwalo gumu kitundu, kitegeeza roughly ezo sente nga then gattako katugambe n'endabiira y'omwana endala yonna, and that is asolobera school fees, term number, you can calculate gattako endabiira y'omwana. So Kamenyo n'alabanga ebyo tasobola bikola ki kubyafondinga, ye n'atulaga kiki obusobozi bwe kyasobodde okuba nti awaayo, era najja ne screenshot na biki. However nga ffe twebuuza ebbanga lino eribaddewo lina tubadde tulabanga omusajja yakyesinga omukazi ng'agezaako nga buli kimu akikola kusanyusa mukazi, era we reach to the extent ey'okulowooza nti maybe Guy aliko ekikyamu. Omuwala bw'anoba bwamunoonya buli kimu akoze, buli kasitanti konna essaawa zino ke bayita kasitanti, okuba nti omukazi amulaga nti asobola okukola ki okubeera, era nga baddiŋŋana bwe bayawukana. Anyway, tusooke tuwulirize emboozi y'omusajja. At least ovayo notereza air okitegeye for the purpose of the school. Mama omwana yaŋŋamba because we have been in touch. I don't know what happened. Yenanyi oba yanyigise ekyamunyiza kyosiyinza kitegeera. Omuntu ng'omuntu bamasobola nyiga. Anything can happen in relationships. The purpose of the school, omukazi yajja naŋŋamba omwana waffe nno akuze yagenda kusoma. Nemugamba to me I think omwana oyo leka atandike nga awezezza emyaka 3 kitundu, because you remember of recent twapostinga birthday nagikola yaliyo nga 13th June, era buli alaba wano yagula bomba. Some people saw it. So when nakola birthday omwana yali aweza emyaka 3 of recent here in June. So mukweze emyaka 3 nemugamba since the year it is in a mid-year, tandika omwaka guli ogujja. She insisted. Nemugamba na insisting, it's like 1 week back ashitegeera agamba because the school is for my friend bichi. Nemugamba okay, but me I had a problem. Ng'omwana alinya Uber buli lunaku ngemukyajinga emitwalo 4 Uber everyday emitwalo 4 bw'obala emitwalo 4 per month okitegeera obeera mitwalo 8 okitegeera bw'ogibalamu mitwalo 4 everyday times 8 it's 1.2 bw'ogigabizaamu tamu ebalamu emyezi 3 1.2 that is 2.4 emirundi 3 ziba meka 1.2 times 3 either 4. No, kisoboka 3.6. Yeah, ebeera 3.6. Kati nga okusasula million emu emitwalo 6 term just for transport, it makes no sense to me. Singa zibadde zigenda mu education direct, that makes a bit of sense, but to transportation, it makes no sense. Zedi mufuna mpola, I'm still struggling for my children. Nao basange nga tata inaka inawo okitegeera teyagenda kugamba nti tata omunaye yasasulanga Uber nga okuze ya mitwalo 4 buli lunaku ng'ogenda ku ssomero n'oddano okitegeera. So siza wano kwedefendinga to show that I'm a good person. Of course nange nina ensobi zange era nzeetondera okitegeera bwe mba ninawe namunyiiza nsonyiwa nsaasire, you get. But omwana, people are choosing me. Kamenyo omwana yakaweza 3 years ku ssomero yagenzeyo last week. What last week? Because I remember yagenzeyo last week because birthday ya 13th June tuli mu July tiyatandikira watandise mweno July over last week, I think last week. Because I personally, mama yankubirako nga ali busy, nangamba genda mpikingireko omwana ku ssomero, then you even talk to that to that lady of the school. Era ne video n'omukazi w'essomero yantukira n'akola ki n'ayogera nange, but we needed to sit and sort out the idea, you get.
kati nze ye nalemerako mbu you need to pay 40 for Uber emutwala nemuza everyday ningamba nedda fe tuli bantu banaku tuli bankuseere tukulire mu family naku fe tulina ziyimirizaawo onkuna kati bokera ku macha kati usasude Uber ya mitwale na gyosasula buli kaseera because iso yasimusasulirangako Uber na kigana era yabadde ajesasulira everyday Klaus amwe mitwale na I refused it totally era kimuluma nnyo bambi nenalabanga that is exhausting because kusomero kali bakuwa basali half basali osasula yo gumu kitundu everyday kati bogato gumu kitundu ku mitwalo ena emitwalo 5 kitundu okitegeera kati wakwadde basali wanekyusa nagamba sasula ngesatu abaana balaji basasula osasula n'emitwalo 7 everyday ate mwana tonafuna bya mupakingira byakulya tomanyi bya alwadde to you get ate nga tuli bavubuka tetuli bakulu nti osanze musajja mukadde yakola dda center obulamu tuyiya buyiye tuli mu buyiya tuyina kendeza expenditure so that to investing ate ne tugaggawala nnyo abaana baffe ne ba like abaana baffe ne batwenyumirizaamu maaso okitegeera but ogenda obigattagattamu byonna nga mutuufu oba ozisipendinga ng'ozifulumya buli lunaku ona abantu bagenda mu kibuga nga mitwalo ena ge magoba ge bagenza okima oba mitwalo 2 oli ng'agenza kima 15,000 wawaya nage magoba gagenda okima ate gogisasulemu Uber yamu transport every day that doesn't make kale to me ononsonyiwa nizo okuba engeri gye nakyogeramu mbi oba engeri gyenna it is bad but I'm very sorry nsaba onsaasire yo omusajja agamba talina buzibu ku kyokulabirira mwana naye ndowooza obuyambi engeri omukazi gy'asalawo maybe decisions engeri gy'azitakinga yo omusajja si bw'ate bw'akyagala kitegeeza ye nga ye okusinziira ku nsawo ye ayina sente zalaba zasobola okuba nti asobola okwaffordinga sinakindi ne bwe liba ssomero kubanga we had essomero omwana lyalimu basale of which half basale eri yandisasudde emitwalo 3 buli lunaku asasula gumu kitundu kitegeeza senga abadde asasula full zandibadde sente empitirivu but ali ku half basale kyokka ekisinga okwewunyisa omwana yakatandika okusoma nga wegambye yakatandika okusoma tuwuliza ku mukyala biki byabadde ayogera nga ye tewampa ekyo tewakiwa chance about the phone guys nze Victor tangulirangako simu ne mu 2022 teyampaako birabo Victor tanjagalangako nze kuva ddanga nkozesa stanti ku stanti 2022 twali tukibaza ng'omuntu oyagala omuntu wo afune mubeere bulungi nakubalira ekintu naganze Ruth kasita tukola kino kigenda yitamu I was there for you in every step abantu bandabanga sikushoza mu Kampala sikushoza mu byalo nayimiriranga naawe okitegeera buli kimu about the phone it was content yali business nondetera business era ninkuwaako ng'ofunako ku sente n'ofunako n'okiteekamu nya kamera buli kibiki era gwe yagipostinga sinze yagipostinga emmotoka tompangako mmotoka byonna content abantu balage nti olina kyompa naye nga in real life tewali ebimuliho kukifa mukazi we teyamanya nti na stand teyakimanya tonkabirangako sikukabyangako sikukubyangako nkuba byonna twabikola tunoonya sente sikasukangako bimuli bya sente in real life mbu bya ddala byonna byalinga bibale byonna ng'ompandiikiranga script nga nkola Victor tetulandaga tetusika muguwa tuyinza obutawangula fenna tugenda buli kimu tugenda kweyambula omwana nga asome nyamba
omwana wange tabulwa ekyokulya n'ekyokunywa. Nze binera bagamba banayo omukazi anyirira nnyo simala biki nze sinzi nze ndeka nze netetenkanye nga nze neerabirira era sikugamba ko nyambe nsibe enviiri amwe abagamba mbundi expensive bino ebintu temubimanyi kubanga bw'okitegeera nti obulamu bwe bubadde mu living nga bwa stand nga buli kimu kya stand kitegeeza yo expectations zirina okubeera very low. Why? Because you know it yourself that the life you've been living it is just acting mugezaako kulaga public ekitali kituufu. Njagala okubuuza ku muwala ono mwakolanga stand okutuuka okuba nti omusajja akugulira emmotoka stand ebimuli okwagala buli kimu stand mu stand omwo n'osalawo omusajja omuzaalire ng'okimanyi takwagala buli kimu kye mukola kya stand n'ekirala nga bye mukola ebyo bya stand mufunamu ssente ani yalinga afandinga stand ezo mu abatali bazannyi ba firimu nti oba bye mukola kontenti wamba muteeka mu ki nti mwali muzannya firimu tizigenda basasula like stand ezo mwazifunanga mutya ani yalinga fanda oba ani ya sponsoringa ezo stand abigula mwalinga mwagala just publicity ekituufu kyali ki kadeni bwe wakitegeera lwaki wasalawo ate ozaalira omusajja ng'okimanyi buli kimu kye mulimu it is fake life. Tugambe kale walina omukwano mungi mwali mwagalana. May I believe there is something wrong here. Ekitegeera lwaki nti abawala ekikanga mmwe mulina lifestyle gye mwagala olwokuba mulina lifestyle gye mbeera mwagala ey'ennungi munoonya abantu bano basereebu bino tubirabyeko munoonya abantu basereebu because lwaki musuubira basobola obbawa publicity basobola okubafuula famous ne mubanga musobola mutambulizaako diiru zammwe kitegeera kyesijja kwogera nti oyinza okuba olina diiru zo but kyemba nti munammwe musobola otambulirako oba okuba nti musobola okufuna ekika ky'abantu be muba mwetaaga kubanga muba muzze mu mataala muba muzze mu kamera okitegeera so that you can bargain highly. So bwe mufuna abantu ng'abo mu making sure nti at least mujja ne mulabika kyova olaba ekyo kyonna kyonna kituukawo nti stand muzikola na biki kuba ate omuyimbi ye aba atundirako music gwe wali otundirako ki kuba ye okuyimba kwe okubirabikira mu buli kimu yatundirako music gwe wali otundirako ki tewali kye wali otundirako kitegeeza there is another hidden agenda. It's just an assumption. Bwe wakitegeera wali toteekeddwa kukola ki kumuzaalira but you did kitegeeza katugambe mwali mwagalana we will agree on that mwasalawo mwagalane ne muzaala omwana bwe wategeera ensawo y'omuntu ono na buli kimu ono muwala yekika ky'omuntu abeera ne bw'aba abadde ku live ne bwe bbanga lyonna lye mbaddewo nga tumulaba ng'alaga nti ye ayagala bulamu bwa bbeeyi tetumanyi mulimu gwakola yayogeddeko ko n'agamba muyiribi tetumanyi wajja ayiribira ayina muwala munne mukwano gwe bamuyita Mina ayina edduuka ly'ebizigo atunda ebizigo atunda ebintu ebyenjawulo eby'abakyala ayina bbaawe ali UAE oba Dubai bbaawe oyo akola weeru n'omukyala naye mu Uganda gyali naye akola ayina lifestyle gye balivingiramu of which they can afford ekitegeera lifestyle gye balimu they can afford it omukyala yeekolera ate n'omusajja gyali sente zakola tezenkanana za muntu ali Uganda kati ng'omuyimbi waffe katugambe ng'omuyimbi abayimbi b'e Uganda bakweyiya in reality beeyiya bweyiya kati ate wuyo Victor Kamenyo amaze ebbanga ki nga tayimba nga talina hit yayimba kayimba aka ke kamufuula ow'amaanyi era ke kaakoma ebisigadde byakweyiya bweyiya. These are the things that you had to understand. Kitegeeza
when you try to compare yourself, you know, ladies mu Kampala, abaana b'omu Kampala awo baagala nnyo okubeera mu that competition. Kati ono omuwala ayinza okuba abeera mu competition ne munne nagamba ku ndabikaayo n'ebintu atera obyoyogera kwaba bamugoberera bamuwuliriza nti life ye eri expensive. Lwaki wayale mu obufumbo obwasooka okujja ate mu buno okuba nti batandika kweyagala naani ne Victor Kamenyo gwalabira ddala nti talina ssente kyalina ekyebbeeyi kwe kubeera serebu. Lwaki yajja mu bulamu bw'ono? Kati bw'onaava mu bulamu bw'oyo era ogenda ofuna omusajja omulala naye akuzaalemu. I don't know, is it kyeboogera kye kituufu nti abantu ti abawala abalungi they are never lucky. But anyway, ababi nabo tulaba babonaabona. Anyway, kyonna kye kiri mukyala genda okole genda okole then stop the competition okwecompetinga ne mukwano gwo because ekyo kirabwa mu ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo ne bw'oba onobyera onobeerawowe like lifestyle yo erabikirawo with your best friend. Tetumanye oba best friend oba mukwano gwo but stop the competition then naabo abayinza okuba nti bakuwaga bakulaga nti oli mulungi nnyo togwanidde kubeera with the kind of a person oba afaanagana bwati oba bwati bwati oba si ekyo ojja kufumba mu malya 15 osobola okukola ki okugenda osigale wa Victor. Bw'oba tosoboddeyo ngola ati kisoboka tandika okole kola obulamu olivinge nga weerabirira. Life will be okay. Victor Kamenyo ayakoleko kyasobodde ku ky'omwana we. Naawe ebisigadde tebijja kukaluubira okubikola kubanga lwaki naawe ojja kuba okola. Ekitegeera. Naye if not temugenda kuva ku internet. Livinge n'obulamu bw'osobola within your means, si mu bulamu bw'oba tosobola ng'ate obusuubira mu mulala yateekeddwa obukola ki obutambuza or else ojja kutunda ekijjuuti Kampala yonna n'emirirwano. Kuzannya n'okuzannya. Abagagga b'e Kampala si bangu bajja kukuluusanya. Anyway, subscribing ku channel eno Omukama abankuumire.